ate era okukwaniriza ku mukutu guno gwe wenna alaba akatambi kano ate naawe yasubscribinga nyongerera okuddamu okukwebaza naawe atwala obudde bwo n'olekako akameseji naawe nkwebaza nti okola kya ttendo nnyo ate nga nzijukiriza gwe wenna alaba akatambi kano nga badde tunasubscribinga wansawo ku mukono gwo ogwa ddyo waliwo ekigambo subscribe mu Lungereza kinyige ekigambo ekyo ate onyige n'akadde akaddiridde ekigambo ekyo obeere nga tosubwa obutambi obw'enjawulo bwe mba ntaddeyo buli kaseera. Olwaleero njagala twekkaanye engeri ebyo bye tuyita mu nsi n'engeri gye tukolaganamu n'abantu gye bireetera enzimba yaffe ey'obwongo n'enneeyisa yaffe okubanga ekyukakyuka mu bulamu bw'ensi eno. Otunuulira obulamu bwaffe mu nsi eno osobola okugeraageranya ng'omuntu agenda mu banka okuggyayo looni oba okwewolayo ssente. Wabula banka bw'oba weetegereza ebiseera ebisinga ng'oggyayo ssente obanga ogenda okuggulawo akawunti, empapula ze bakuba okusayininga ebiseera ebisinga tebajja kuwa budde kuzisomamu kuba wabeerawo ekyenjawulo kye bakweka. Nga bw'okyetegereza bakozesa olukujjukujju olw'ensonga nti omuntu aba ayagala ensimbi zino eitha mu bwetaavu oba nga alina kyayagala okumaliriza naaba nga tafunye budde. Osobola kutunula mu mpapula zino okwetegereza biki ebizirimu. Singa ofuna obuzibu ne banka eno oba mu ngeri emu oba endala, omanyira nti ekintu kye wasayininga oba kye wayingira kyali kya ttabbu nnyo gy'oli. Ate nga neera bwe tumala okuzaalibwa obwongo bwaffe osobola obugeraageranya ku kyuma kikalimagezi oba kiyite kompyuta nga kikyali kipya, temubaamu kantu konna okuggyako ng'omaze okiyunga ku masannyalaze era nga businga kukolebwa ku kintu ekyaterekebwa mu bwo eitha nga tumanyi oba mu butanwa bwaffe olw'okuba nti tebuba na ndowooza yaabwo yanjawulo yeetengeredde ate ng'ebiseera ebisinga businziira ku ekyo kye buba bukkiririzaamu. Kyova olaba tulina okufaayo nnyo okumanya enkola yaffe ey'obwongo, ebyo ebibugendamu n'abantu be tubeera nabo n'ebikolwa bye tukola mu nsi. Olw'ensonga bino bikola kinene nnyo ku nzimba yaffe ey'obwongo, engeri gye tulabamu n'okuyingiriramu obulamu n'ebintu eby'enjawulo mu nsi. Ekola kinene nnyo okukyusa engeri gye twerabamu n'engeri gye tulabamu ensi n'abantu abalala. Era kyova olaba okusobola okumanya engeri enzimba ye ey'obwongo, omuntu yenna yandisoose ne yeebuuza ebibuuzo bino bisatu nti engeri ki gye neerabamu nze ng'omuntu, engeri ki gye ndabamu abantu abalala, ate engeri ki endala gye ndabamu ensi yonna okwetooloola. Bino byonna ebisatu nga ebikunnyonnyodde bikola kinene nnyo okumanya engeri y'omuntu gy'akolaganamu n'abantu abalala n'engeri gy'akolamu emirimu ate n'ensi okutwaliza awamu. Kyova olaba kikulu nnyo okumanya nti enneeyisaayo n'enkuzibwayo ng'omuntu ekola kinene nnyo ku ebyo omuntu byakkiririzaamu n'engeri gy'akolaganamu n'abantu n'engeri gy'omuntu gyerabamu ate omuntu engeri gy'alabamu ensi. Omuntu ekintu kyonna ky'owulira ky'oli kakibeere ekirungi oba ekibi kisinziira ku ngeri gwe gye weerabamu, engeri gy'olabamu abantu abalala gye bakulabamu n'engeri gwe gy'owulira ensi gy'ogirabamu. Olw'ensonga enzimba ye ey'obwongo eba ekulowoozesa nti ekintu kino ky'oli wadde ng'enkuzibwayo n'endowooza yo essaawa yonna oba akaseera konna esobola okukyusibwa. Kankugereze nti singa omuntu obeeraawo nga weewulira nti oli mugezi, ekyangu nnyo okubeera nga buli kaseera okyewulira muli ng'okiri nti oli mugezi. Olw'ensonga kikubeeramu n'enzimba ye ey'obwongo, kiringa omuntu w'onaabeeraawo ng'owulira ng'olinga ayagala okulwala. Akaseera konna omubiri gwo guba gukutegeeza nti oyina engeri gye weewuliramu ng'omulwadde. Olw'ensonga enzimba ye ey'obwongo muli eba ekyewulira, era kyova olaba nga embeera ezisinga ez'enjawulo omuntu okubeera nga yeerabanga eyalemwa oba eyalemererwa ensi kisinziira ku nzimba ye ey'obwongo. Olw'ensonga nti aba awulira muli ng'alinga eyalemererwa ddala, ate bwe kituuka ku kubanga abeera nga yakuzibwa era mu mbeera nga yalemwa, kyangu nnyo okulowooza mu bulamu bwe nti omuntu ono yalemererwa ddala. Olw'ensonga obwongo bwe buba bukikkiririzaamu ne kiba nga ekintu kino kizimbiddwa okusinziira ku ekyo kye yalaba oba kyakkiririzaamu. Bwe twongera okwekkaanya enneeyisa yaffe ng'abantu nga tutunuulidde ejjinja lyaffe ery'obulamu, kyangu nnyo okulaba nti enkola yaffe ey'ebintu esinga kusinziira ku biwayi ebisatu obwongo bwaffe gye bwayawulwamu. Nga mu kino kyova olaba gye tuzaalibwa, gye tubeera ne gye tuwangaalira
wakola kinene nnyo ku nzimba y'obwongo bwaffe n'enkuzibwa yaabwo. Bwe weetegereza abantu ffenna tulina ak'obuntu n'ak'obw'ensolo ke tutera okukweka, wabula nga bino byonna bifugibwa bwongo bwaffe, nga n'ekyenjawulo ekiriwo nti mu bino byonna ebisatu nga bwe mbikugambye, wadde ng'enzimba yaffe ey'obwongo okusinziira ku bakazi oba abasajja yanjawulo nnyo okusinziira mu butonde bwaffe, olw'ensonga nti neeyisa yaffe ng'abantu esinga kukosebwa nnyo okusinziira ku eyo gye twakulira, gye twazaalibwa oba n'abantu be tubeera nabo. Mu butonde bwaffe ng'abantu ojja kwekkaanya nga waliwo ebintu bye tuzaalibwa ne tusikira, gamba ng'engeri gye tuwuliramu singa tuba tulabye omuntu ng'afunye ekikyamu oba ekizibu, n'engeri gye twekkaanyaamu ensonga ne gye tulowoozaamu ku bintu eby'enjawulo. Ebintu eby'enjawulo bye tulaba era bye tufuna nga tuyita mu bulamu bw'ensi eno, n'engeri gye tukuzibwamu bikola kinene nnyo ku kuyiga kwaffe. Enzivunulo ebyo bye tuyitamu ya mugaso nnyo okusinga ebyo bye tuyitamu, wadde ng'ebintu ebimu bye tuyitamu oba ebikosa obulamu bwaffe bitera obukyusa olw'okuba nti biba bya ttabbu nnyo. Era nga bazadde baffe n'ebifo gye tuwangaala oba gye tukulira wakola kinene nnyo ku nkyukakyuka n'enkuzibwa y'obulamu bwaffe, era nga kino kisobola okulabibwa mu bintu ebisinga bye tukola, gamba ng'okunyiiganyiiga n'okulwanalwana ennyo. Era nga wano omuntu asobola okwebuuza nti nsobola ntya okukyusa enneeyisa yange n'enkola yange ey'ebintu kusobola okubeera mu mbeera zange entuufu ng'omuntu, nga mu kino ekisooka mu ddiiro omuntu olina okufuba nnyo okulwanyisa nnyo engeri gy'oyogeramu n'abantu ab'enjawulo. Ekyokubiri, olina okulwanyisa nnyo ak'obw'ensolo akakubeeramu ng'obuntu. N'ekirala, olina okufuba ennyo okwezimba nga ggwe omuntu mu bulamu bwo okusobola okumanya n'enkola entuufu ey'ebintu. Abaganda balina olugero olugamba nti osanga akakyama amamera n'ogezaako kagolole oyinza okwekanga ng'okamenye. Olugero luno lwagezesebwa okusinziira ku muti, nti singa osanga omuti nga gukuze nga gukyamye n'ogezaako ogutereeze oyinza okwekanga ng'ogumenye. Naye nga nze nkugamba nti gwe ng'omuntu enkuzibwayo by'osikira oba by'olaba mu bwongo bwo n'abantu b'obeera nabo, bino byonna bikola kinene nnyo ku nkyusakyusa n'entambuza y'obwongo bwo. Era nga gwe ng'omuntu oli wanjawulo era oteekeddwa okuba nga weesalirawo omuntu oyo gw'oyagala mu bulamu bwo obeere. Olina okwerabirira okumanya embeera z'abantu n'ebifo by'obeeramu okusobola okumanya obulamu bw'otambulira, n'okukolerera ennyo obulamu obutuufu obwo bunaakubeeza mu mbeera etasobola kukyankalanya buli kaseera. Ate era nga omuntu olina okufuba ennyo okulaba nga otondawo ensi gy'oyagala gw'obeeremu, era nga buvunaanyizibwa bwo nga ggwe omuntu okutondawo ensi ey'enjawulo gy'oyagala okubeeramu oba ebifo by'oyagala okubeeramu, era nga mu kino kikusobozesa okuba nga wekkaanya nnyo embeera z'olimu mu bulamu bwo. Era nga n'olw'ensonga eno akatambi kano kangakomye wano, tusisinkane omulundi omulala, mbeere bulungi.